Lukka Essuula 6. Awo lwatuuka ku lunaku lwa Sabbaato, Yesu bwe yali ng'ayita mu nnimiro z'eŋŋaano, abayigirizwa be ne banoga ku birimba, ne babikunya mu bibatu byabwe, ne balya. Abafalisaayo abamu ne bagamba nti, "Lwaki mukola ekitakkirizibwa okukolebwa ku Sabbaato?" Awo Yesu n'abaddamu nti, "Temusomangako Dawudi kye yakola? Ye ne be yali nabo bwe baalumwa enjala, yayingira mu nnyumba ya Katonda, n'atoola n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda, era n'awaako n'abaali naye, so nga kyali tekikkirizibwa emigaati egyo okuliibwako abantu abalala, wabula bakabona bokka." Awo Yesu n'agamba Abafalisaayo nti, "Omwana w'omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanye okukolebwa ku Sabbaato." Ku Sabbaato endala, Yesu n'ayingira mu kkuŋŋaaniro, n'ayigiriza. Mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu ow'omukono ogwa ddyo ogukaze. Abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne beekayiriza Yesu amaaso, balabe obanga era anaawonya ku Sabbaato, balyoke bafune ensonga kuba n'asinziira okumuwawaabira. Yesu yamanya ebirowoozo byabwe, n'agamba omuntu w'omukono ogukaze nti, "Situka, oyimirire bonna we bayinza okukulabira." N'asituka n'ayimirira awo. Yesu n'abagamba nti, "Mbabuuza mmwe, kiki ekikkirizibwa ku Sabbaato? Kukola bulungi oba bubi? Kuwonya bulamu oba kubuzikiriza?" Awo bonna n'abeebunguluza amaaso. N'agamba omuntu oyo nti, "Omukono gwo gugolole." N'agugolola, ne guwonera ddala. Naye abalabe ba Yesu ne bajjula obusungu, ne beebuuzaganya kye banaakola Yesu. Awo mu nnaku ezo, Yesu n'alaga ku lusozi okusinza Katonda, n'amala ekiro kyonna ng'asinza. Obudde bwe bwakya, n'ayita abayigirizwa be. Mu bo n'alondamu 12, n'abafuula abatume, be bano: Simooni gwe yatuuma Peetero, ne Andereya muganda wa Simooni oyo, ne Yakobo, ne Yowanne, ne Filipo, ne Balutolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Simooni ayitibwa omulwanizi w'eddembe ly'eggwanga lye, ne Yuda muganda wa Yakobo, ne Yuda Isikaliyooti eyamulyamu olukwe. Awo Yesu n'aserengeta nabo, n'ayimirira mu kifo eky'omuseetwe, awaali wakuŋŋaanidde abayigirizwa be abangi n'abantu abalala bangi nnyo, abaava mu Buyudaaya bwonna ne mu kibuga Yerusaalemi, era ne mu kitundu eky'olubalama lw'ennyanja ekirimu ebibuga Ttiiro ne Sidoni. Abantu bano bonna bajja okumuwuliriza era n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Era abo abaali bateganyizibwa emyoyo emibi ne bawonyezebwa. Abantu bonna baagezangako okumukwatako, kubanga obuyinza bwavanga mu ye ne buwonya bonna. Awo Yesu n'atunuulira abayigirizwa be, n'agamba nti, "Muli ba mukisa abaavu, kubanga obwakabaka bwa Katonda bwammwe. Muli ba mukisa abalumwa enjala kaakano, kubanga mulikkusibwa. Muli ba mukisa abakaaba kaakano, kubanga mulisanyuka. Muli ba mukisa abantu bwe banaabakyawanga, bwe banaabagobaganyanga, bwe banaabavumanga, era bwe banaabayitanga ababi nga babalanga Omwana w'Omuntu. Musanyuke nga babayisizza bwe batyo, era mubuuke olw'essanyu, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene. Bwe batyo ne bajjajjaabwe bwe baayisa abalanzi. Naye mwe abagagga muli baakubonaabona, kubanga essanyu lyammwe mumaze okulifuna. Mmwe kaakano abakkuse muli baakubonaabona, kubanga mulirumwa enjala. Mmwe kaakano abaseka muli baakubonaabona, kubanga mulinakuwala era mulikaaba. Muli baakubonaabona mmwe abantu bwe banaabatendanga, kubanga ne bajjajjaabwe bwe batyo bwe baatendanga abalanzi ab'obulimba. Naye abampuliriza mbagamba nti, mwagalenga abalabe bammwe, mukolerenga bulungi ababakyawa, musabirenga omukisa abo ababakolimira, ababavuma mubasabirenga eri Katonda. Omuntu bw'akukubanga ku ttama, omukyusizanga n'eddala, era omuntu bw'akuggyangako ekkooti yo, omulekeranga n'ekkanzu. Buli abangako kyakusaba omuwanga, n'oyo akuggyangako ebibyo tomusabanga kubikuddiza. Mukolerenga abalala ebyo nammwe bye mwagala babakolere. Singa mwagala abo bokka ababaagala mmwe, muba mukoze ki ekibasiimisa? Aboonoonyi nabo baagala abo ababaagala.
Era singa mukolera bulungi abo bokka ababakolera mmwe ebirungi, muba mukoze eki ekibasiimisa? Aboonoonyi nabo kye bakola. Era singa muwola abo bokka be musuubira okubasasula, muba mukoze eki ekibasiimisa? Aboonoonyi nabo bawola boonoonyi bannaabwe nga baakusasulwa kyonna kye bawoze. Naye mmwe mwagalenga abalabe bammwe era mubakolerenga ebirungi. Muwolenga nga temusuubira kusasulwa. Olwo empeera yammwe eriba nnene era muliba baana ba Katonda atenkanika, kubanga ye waakisa eri abatasiima n'ababi. Mube baakisa nga Kitammwe bw'ali ow'ekisa. Temusalanga musango, nammwe tegulibasalirwa. Temusaliranga balala musango kubasinga, nammwe tegulibasalirwa kubasinga. Musonyiwenga, nammwe mulisonyiibwa. Mugabenga, nammwe muligabirwa. Bye mulifuna biribapimirwa mu kipimo ekituufu, ekikkatiddwa, ne kisuukundibwa, ne kijjulira ddala ne kibooga. Ekipimo kye mukozesa okupimira abalala era kye kirikozesebwa okupimira mmwe. Awo Yesu n'abagerera olugero nti, muzibe takulembera muzibe munne. Singa amukulembera, bombi bagwa mu bunnya. Ayigirizibwa tasinga amuyigiriza, wabula buli ayigirizibwa bw'amala okuyigirizibwa obulungi abanga oyo amuyigiriza. Lwaki otunuulira akasubi akali ku liiso lya muganda wo, kyokka n'otofa ku kisiki ekiri ku liryo? Oyinza otya okugamba muganda wo nti, muganda wange, leka nzigye akasubi ku liiso lyo, so nga ggwe wennyini tofa ku kisiki ekiri ku liryo? Mukuusa ggwe, sooka oggye ekisiki ku liiso eriryo, olwo olyoke osobole okulaba obulungi n'okugya akasubi ku liiso lya muganda wo. Omuti omulungi tegubala bibala bibi, n'omuti omubi tegubala bibala birungi. Buli muti gumanyirwa ku bibala byagwo. Ebibala by'omutiini tebabinoga ku busaana, n'ebibala by'emizabbibu tebabinoga ku kawule. Omuntu omulungi ajja ku birungi ebiri mu mutima gwe okukola ebirungi, n'omuntu omubi ajja ku bibi ebiri mu mutima gwe okukola ebibi. Ebijjula mu mutima gw'omuntu akamwa ke bye koogera. Lwaki mumpita nti, Mukama waffe, Mukama waffe, ate ne mutakola bye mbagamba? Buli ajja gye ndi n'awuliriza ebigambo byange era n'abikolerako, kambalage nga bw'afaanana. Afaanana ng'omuntu eyazimba ennyumba ng'asimye omusingi, ne gukka nnyo wansi okutuuka ku lwazi. Omugga bwe gwajjula ne gwalaala, ne gukuluggukira awali ennyumba eyo, kyokka ne gutasobola kuginyeenya kubanga yazimbibwa bulungi. Wabula omuntu awulira ebigambo byange n'atabikolerako, afaanana ng'omuntu eyazimba ku ttaka ery'okungulu nga tasimye musingi. Omugga bwe gwakuluggukira w'eri, n'egwa amangu ago, n'emenyekerawo ddala.